Kaakati abakyala abazaalira abasajja ng'omusajja takulazeeko waabwe, omusajja takulazeeko ku baŋŋanda ze, mulekeraawo. Mugenda kwesula mu buzibu mutagenda kusobola kuvaamu. Okitegeera? Omusajja bw'abanga tali ready kukutwalako kale waabwe olabeyokko tomuzaalira, oyo taba musajja. Oyo taba musajja, ekyo kiba kisajjasajja. Kati omukyala ono kye kimubonyaabonya. Omukyala ono yafuna olubuto mu boyfriend we, katumuyite boyfriend we. Naye oyo omusajja teyamulagaako yadde n'owooluganda lwe. Teyamulagaako na gye bamuzaala, wabula nga bw'omanyira avuye ekibuga abeefuna ne beeyagala ne balya ebintu, okakana ng'omuwala afunye olubuto. Naye omuwala ate bwe yafuna olubuto, omusajja ate yadduka buddusi n'amuleka mu nnyumba, n'amuleka mu muzigo. Omusajja n'adduka. Omukyala n'abonaabona n'olubuto, n'alukuza bw'omu mu muzigo. Amaliriza agenze mu ddwaliro aluzadde. Omusajja talabikako, essimu yaziggyako, yabula. Omwana wuuno akuze. Omukyala tamanyi gye bazaala musajja, tamanyi wa luganda lwa musajja n'ogwo kuba talina gwe yamulaga n'omu. Kati omukyala bambi awulira kimulumiriza, ayagala omwana ono amutwaleko ku kika kyabwe. Omwana alabe gye bamuzaala, ali mu kunoonya taata wa mwana. Omukyala avuddeyo agamba nti Godfrey yonna yonna gy'oli, omwana yeetaaga okulaba ku kitaawe, omwana yeetaaga okulaba ku kika kye gye bamuzaala. Wamufunyisa olubuto n'omuleka mu muzigo. Naye omukazi wenna wenna ndaba, beera ne principles zo ng'omukazi. Tozaaliranga musajja atakulaze gye bamuzaala, oyo taba musajja, taba tagenda kubeera husband. Husband ye muntu akulazeeko ko gye bamuzaala, just in case of anything, oyina otandikira. Omusajja yena alina okulaga ku baganda be, nagamba nti bannaye gundi, ono ye muganda wange, nono muganda wange, ono ssenga wange, ono maama wange omuto, ne wabanga akyali boyfriend wo. Oyina okuba nga abantu abo bamanyi. Ekintu kyonna kyonna bwe kituukawo oba ne wootandikira ng'omukyala. Naye abakyala b'ennaku zino, abawala b'ennaku zino mumala gazaalira abavubuka, tolina ky'omumanyiiko, otaddewo amagulu, ozadde omwana, omuvubuka akulesse mu nnyumba adduse, obonaabona. Ate tobonaabona wekka n'omwana omubonyaabonyerezaamu. Onaasobola okuweerera omwana oyo. Kankutuseeko omukyala ono ng'anoonya taata w'omwana, Godfrey, eyamubulako n'amuleka mu nnyumba nga mufunyisizza olubuto, talina kyamumanyiiko n'ewaabwe tamanyiiyo. Mpe endowooza yo ku nsonga eno. Vidiyo nkusaba ogimpereka like, vidiyo yiiyo. Musiibye mutya abawuliriza ba TikTok mwenna. Erinnya eryange mpitibwa Nnaku Steera nga nzaalibwa wano Kawanda Nakisanja, Bombo Road. Noonya omwami gwe bayita Akanyuzuka Godfrey nga yali yeeyita Franka. Omwami ono twayagalana naye n'andeka n'olubuto. Olubuto lwe yandeka nalwo omwana y'ono. Naye obudde buno simanyi bimukwatako. We yava e Kawanda yabeerako mu kitundu ky'e Nankulabye ku Munaku. Twakoma okulabagana naye 2022. N'addamu mmuwuliza 2023 nga ggwako nga yaddayo ewaabwe Mbalala. Naye essimu ze yali akozesa, ennamba z'essimu zaavaako. Obudde buno simanyi bimukwatako, simuwuliza, naye ng'omwana wuuno akuze, yeetaaga okumanya taata we, yeetaaga okumanya ekika kye. Sirinaako muntu we yenna gwe mmanyi oba wa luganda lwe. Ne mikwano gye gye nali mmanyi simanyi gye baalaga, bonna baasenguka kuba baali bapangisa. Neetaaga okumanya ebimukwatako, yeetaaga okunoonya omusaayi gwenze. Obudde buno mbeera mu kitundu ky'e Kayabwe mu disitulikiti y'e Mpigi. Era nga omwami gwe nnoonya kye kino ekifaananyi kye. Yenna yenna amanyi ku mayitire ge oba amanyi ebikwata ku ono omwami, mbadde nsaba kunnyamba bamutuuseeko obubaka buno oba amawulire gano.
anyambe amutegeeze era nnoonye ku nnamba y'essimu eno eri 070 47 47 esembyayo emu. Nsaba yenna awulidde ng'amumanyiiko, nsaba amuntuusizeeko obubaka buno. Tewali kintu kisinze kuleetera bakazi bizibu nga nsonga ya kweyambulira buli omu. Abakazi n'ensonga mugifunyiddemu nnyo ebizibu. Ate ebizibu ebyo munnange tebibakosa mmwe mwekka, bikoserezaamu n'abaana. N'abaana bibatwaliramu. N'obonaabona n'olubuto naye ng'omusajja tolina yadde n'ekimu ky'omumanyiiko. Omusajja n'akufunisa olubuto, oli mwavu nga ggwe omukazi, n'akuleka mu muzigo, n'omaliriza ng'otobye n'omwana, n'omaliriza ng'otobye n'olubuto. Omwana n'omukuza, omusomesezzaako ky'osobola, otuusa ekiseera nawe owulira ozitowereddwa okwoyi. Ne mazima ddala ng'omusajja teyakutwalako waabwe, talina gwe yakwanjulira. Kati mazima ddala bakazi mmwe abali eyo eno ensobi mugisalira ani? Abakazi muyinza obutabasalira misango naye abakazi baba bantu bakulu nga bategeera. Beesiruwaza. Bw'obanga oli mukazi nawe olina okuba ng'olina principles zo kw'otambulira. Teekawo amateeko game nedda nze sisobola kukuganza nga tondazeeko wammwe. Bw'oliba oli mwetegefu okugwa mu laavu eri eyaddala ey'ekimmemmette, making sure nti omusajja olina ebintu by'omutegeddeko, olina by'omumanyiiko. Mulifumbirwa abasezi, olifumbirwa mu kiko ekisezi. Gendako ewaabe w'omusajja naawe omukyalo olabeyoko. Omanye nti boyfriend wange ono gweŋŋanza, making sure nti omuntu gw'oli ready okuzaalira ogenzeko ko ewaabwe nga ggwe omukyala. Era omusajja wabanga tayagala kutwalako waabwe, oyo omanya si musajja, tomuzaalira. Tozaalira muntu atali mwetegefu kukulagako waabwe, tozaalira muntu atali mwetegefu kukulaga baŋŋanda ze, oyo taba musajja. Ekyo kiba kisajjasajja aba agenda kukusula mu shit amala akulekewo. Omalirize ng'ensi eno obonaabona bubonyiibonyi. Omanyi kitegeeza omusajja okukulekera olubuto ng'oli mwana wa buwala, ng'oli mukazi, n'obeera n'olubuto n'olulabirira, n'olabirira omwana n'omuweerera, gwe maama gwe taata, gw'onoonya ekyokulya. Omusajja tolina ky'omumanyiiko, kati otandikirewa? Kati kye kibonyaabonya omukyalo ono. Yafuna boyfriend we ne beeyagala. Bwe beeyagala talina muntu n'omu gwe yamwanjulira. Ali awo ali mu kumunoonya, omwana ayagala taata, kwegamba omukyala kimulumiriza ayagala omwana ono amutwaleko ku kika kye. Kale omwana tannaba kutuuka ku eri demand ey'amaanyi ebanja taata, kubanga maama waali. Naye maama kimuluma nti ayagala omwana ono amutwaleko ku kika kye. Kimuluma ng'omuzadde. Naye ensobi yaani? Nze ensobi ngisalira mmwe abakyala. Abasajja bano bayuuza. Bano abasajja bayuuza. Omusajja gw'olina okumuteekamu ky'oyagala. Basajja batono nnyo ajja kugamba akankutwaleko ko ewa maama, batono. Ne ggwe omukyala nga ggwe olina okuteekawo embeera ey'omusajja ono okuba nti omuggyamu ky'oyagala. So mulekerawo okwetulako abakyala nga mulinze abasajja babategeerere. Okitegeera? Babategeerere nedda. Bakazi mmwe nammwe muteekewo principles zammwe kwe mutambulira. Muziteekewo ogambe nti sizaalira musajja gwe simanyi gye bamuzaala. Sizaalira musajja gwe simanyi baŋŋanda ze. Omusajja ayinza okukubira mu nju okukutta obusi naye nga tolina na muganda gy'oyinza kuddukira. Okategedde akantu ako. So si Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mpe endowooza yo ku nsonga eno. Mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera subscribe nga ate nabakuba nti ate otwegattako tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu. Mbaagala nnyo mwena mwena abeekumira ku mukutu. Omukama Katonda abankuumire, mubeere bulungi, mweraba.